wakati waabwe n'amazima wahum la yuzlimuna era nga tebagenda kuba kuli azaamanyibwa nabo tebagenda kuba nga bakola ki nga bali azaamanyizibwa. Kati kikole ng'okimanyi nti omubaka we agenda kuvaayo ajje amakulu agenda kuwa ng'awa obujulizi nti obubaka yabutuusa. Wategeezebwa nti olina okusaala, wategeezebwa nti olina okusiiba, wategeezebwa nti olina okusaddaaka, wategeezebwa buli kimu ekikwata ku mateeka ga Allah tabaraka wataala. Ajje mu maaso gammwe kudhiya bainahum bilkisti, walamule wakati wammwe n'amazima, wahum la yudhlimuna nga temulina kuli azaamanyizibwa. Jjukira ogenda kubanga buli kamu okakola ki kewakola okafuna akalungi n'akabi, togenda kuli azaamanyizibwa. Wayakuluna era bo bagenda gamba bamanyi bagamba abo wayakuna bagamba mata hadha liwaadu in kuntum swadikina. Baniguuka nga bakyali kuno ku nsi, baniguuka nga bali ku nsi, muniguuka nga mukyali kuno ku nsi, tuniguuka nga tukyali kuno ku nsi. Ne bali batukogamba nti wayakuna ne bagamba mata hadha liwaadu in kuntum swadikina. Diro erituuka endagaano gye batulaganyisa ey'enkomerero ey'omuliro diro erituuka banga boogera amazima. Kul bagambe la amliku linnafsi dhalla wala nafa, sifunira mwoyo gwange era siyinza kwetantala kubagamba bitaliiyo. Sifunira mwoyo gwange kabi oba kalungi kuguwa bulamuzi bwonna oba mugaso gwonna illa okujjako masha Allah, Allah kyaba akoze ki kyaba yagadde. Kitegeeza ki nti ekyo kye muŋŋamba okumanya kwakyo kuli eri Allah tabaraka wataala. Yamanyi ddi lwalituusa lwali bayagadde era yamanyi kyeyabalaganyisa kyaddi. Ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam agambye tafunira mwoyo gwe kalungi oba kabi okuleka ekyo Allah kyaba akoze ki kyaba yagadde. Nagali kulli ummati ajal, naye mubeere bulindaala era mugume ekyo kye musaba, mubeere sitede mugume. Lwaki? Likulli ummati ajal, buli kabiina konna oba buli kibinja oba buli kibiina kyonna bwerowooza ku kyomanyi kyonna kiina ekiseera kyakyo. Kiina ekiseera kyakyo. Allah we yakigeera nti kino nakiteeka wano, topakuka kusaba kukyanguyiriza, ekiseera kyakyo kijja kutuuka, opakukira bwereere. Idha jaa ajaluhum, bwekibanga kituuse ekiseera ky'ekibinja ekyo ekiseera kyabwe, fala yastakhiruna saata wala yastakdimuna. Mwana wattu tekikulembezebwa ate tekisembesebwa, tekisobola kwongezebwamu ekiseera kyakyo ekibanga kiweddeko, teri ayinza kyongeramu. Allah kiyagera kyekyo, ate nga kibanga kikyaliko teri ayinza kukikyusa agambe nti akijjeko. N'olwekyo tusalemu ku pureesa mu nsonga eyo. Bw'owulira aya eyo oba olina okusala pureesa, ebintu byonna buli kimu n'okirekera Allah kubanga yamanyi buli kiseera kya kintu y'amakulu gaakyo. N'agamba nti kul bagambe, kul bagambe araaitum, mulaba mutya in ataakum adhaabu bayaata, muli mu kusaba akyangwiriza oba aleete abalage endagaano gye balaganyisa, naye araaitum mulaba mutya in ataakum adhaabuhu, bw'abanga abadde abaleetedde ebibonerezo bye, bayaata nga mwebase au nahara obanga nabireeta emisana, maadha yastaijiru minuhum, ani ayinza okubibajjako? Bakatonda bammwe bayinza okubibajjako? Maadha yastaijiru minhum almujrimuna, ani ayinza okubibajjako oba ani ayinza okubyewala n'abibajjako mwabo aboonoonyi? Ani ayinza okubyewala oba n'abibajjako aboonoonyi? Kiza tekisoboka. Allah bw'aba aleese n'agamba nti kati ndeese kino, bw'abadde abuusabuusa abadde akiwakanya,
onoonya ayinza okikugirawo wallahi nga tomulaba. Ekyokulabirako kyenyinza okuwa, tusobola okuba nga omusana gwaka ng'enkuba etonnya, ng'enkuba tetonnya, omusana gwaka enkuba eganya otonnya, omusana gufuuse omusana, buli muntu n'akaaba n'alaajana, enkuba eritonnya ddi? Ayi Katonda tuwe enkuba. Buli omu n'asaba Allah yanguyirize enkuba ekole ki? Etonye. Naye nga Allah tannatuusa kiseera kyaki? Kiseera kya nkuba. Emathala gye nkuwa, musana gwaka, buli omu asaba enkuba ekole ki? Etonye. Naye nga Allah tannasalawo nkuba eyokukola ki? Kutuuka. Kati bwe mumala okusaba enkuba etonye, Allah asobola okusumula enkuba eyo n'agireeta ng'erimu kibuyaga omuyitirivu. Kibuyaga n'asitula obusolya bw'ennyumba n'abukuba eri, n'akwata ebitooke n'abisuula eri, n'akwata emife n'emiyembe byonna n'abimenyaamenya. Ani ayinza okugaana kibuyaga oyo okusitula akasolya k'ennyumba? Allah ng'abadde amuleese. Mubadde musaba enkuba, Allah agireese erimu kibuyaga. Ani ayinza okugaana kibuyaga oyo okusitula akasolya k'ennyumba? Ani ayinza okugaana kibuyaga oyo okumenya omuyembe gwe? Ani ayinza okugaana kibuyaga oyo atonye mulimu n'amayinja n'agaa nti wane wange tegatonnyawo? Oba bakatonda baffe katubagambe tewaba n'ennyumba emu emenyeka n'eyamenyeseddewo. Kitegeeza tekisoboka. Kati Allah wagambidde nti araaitu mulaba mutya in ataakum adhabuhu bayata baba aleese ebibonerezo bye nga mwebase, au nahali wakaseera ka misana nga mutunula bwe muti, sigamba nti batuuseko nga mwebase, maatha tajiruuna minhu lmujrimina, nayinza okubibajjawo. Thumma oluvannyuma kiila alladhina dhalamu, bagenda gambibwa abo abaali azaamanya, baba eri azaamanya, dhuku adhaaba, mukombe ku biki? Ku bibonerezo. Liharidi, ebyokya, ebikakali, ebyolubeerera. Hali tujizawuna, ate tubasasule ki? Feze tunakya kubasasula ila okujjako bimutakisibuna ebimwakolanga bimwakoleera. Ate Allah akusasule ki? Alina kusasula ekyo wakoleera. Kibula abagamba omubbi agabana ki? Ngwala. Kuba bw'obba ebyo by'osuubira. Kati naye obanga wakola bibi ate osuubirayo kirungi, era ekibi ojja kufuna kiki? Kibi. Again to yastanbi'unaka ahakku huwa kul inni ara kul i wa rabbi. Again to yastanbi'unaka, bajja kubuuza gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ahakku huwa, bakubuuze naye ddala ddala enkomerero gy'otugamba, okuzuukira kw'otugamba, okubalibwa kw'otugamba, ddala by'amazima by'amazima. Kuli bagambe nti ye wa rabbi, ndayira omulezi wange, innahu lahaq, mazima. Akabuuza mujjeko ebibakkako ebibabulirwa by'amazima, enkomerero y'amazima, okubalibwa kw'amazima buli kimu ky'amazima. Wama antum bimu'jizina, ate mbakakasa nti bwe biriba bizze tewali agenda kulemesa Allah bibatuusaako, amakulu nti byakubatuukako. Walau anna likulli nafsi dhallamati ma fil ardi laftadati bihi. Agambye nti ne bwe baali badde nga bakuŋŋaanyiza, ne bwe baali kuŋŋaanyiza ebyo byonna ebiri mu nsi, omuntu n'abifuna abiweeyo eri Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga yeenunula, amakulu tebyalikkiriziddwa. Kaseera kakusasula, Allah tagenda kulya nguzi, Allah talya nguzi, Allah talina kyakwegombako, Allah talina sente zayagala yazikuwa, Allah talina ttaka lyagala yalikuwa, Allah talina mmotoka gyayagala yagikuwa, byonna oli ku bibye. Kati nki ky'olimuwa? Agende waali badde ng'omuntu akoŋŋaanyiza ebiri mu nsi yonna abeere nga yeenunula nabyo, tebyalikkiriziddwa. Wa asalu naddamata, n'abeera ne bakisa
ne bakisa n'okwejjusa kwabwe ne babeera kugamba nga bennyamidde n'ebyo byonna bali mu kwejjusa bwejjusa ne bakisa n'okwejjuswa kwabwe ne bejjusa n'okukola ki n'okwejjuswa kwabwe lamara au la adhaba oluvannyuma lw'okuba nga amaze okukola ki okulaba ebibonerezo ku yawmal kiyama wa kudhiya bainahum bil qisti bagenda kulamulwa mazima tebagenda kusobola kwenunula nabyo nebiribanga bibaweereddwa benule nabyo tekigenda kusoboka wabula wagenda kulamula wakati waabwe bil qisti n'amazima kulamulwa kwokka kwe kugenda okukola ki okubaawo tewali kirala Allah tabaraka wa ta'ala nti wahum era mazima bo la yuzlamuna si bakulyazaamanyizibwa teri agenda kulyazaamanyizibwa kyeyakola ala inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi nti abaffe mazima abange mazima bya Allah tabaraka wa ta'ala byonna ebiri mu nsi ne mu ggulu ala inna wa'adallahi al-haqq ala inna wa'adallahi haqq mazima endagaano ya Allah nkakafu tegenda kukyuka Allah kyeraganyisa kyekyo walakina naye aktharahum la yu'minun abasinga obungi mu bo tebakkiriza huwa yuhyi wa yumiitu Allah yawa obulamu ate yabujjawo wa ilayhi turja'un ate gyali gye tugenda okuddizibwa simanyi bwe tuwulira aya ezo lwaki omuntu tassaayo nnyo okulowooza kubanga Allah waga nti huwa yuhyi wa yumiitu yawa obulamu ate yabujjawo kikuwa magezi ky'okutegeera nyinza okuwa ekyokulabirako nti ne bazimba eddwaliro nga lyabanene liri mu nsi ennyunyutivu ensi ey'ebbeeyi nga Amerika ne bazimbayo eddwaliro nga ly'amaanyi ne bassaamu abakugu bali bakakensa gwe bagaa nti oprofesa wallahi eddwaliro lye bazimbye bafundikira bataddewo eggwanika lwaki bakimanyi nti yadde bajjanjaba naye Allah huwa yuhyi wa yumiitu yatta ate yawa obulamu teryawa bulamu taliyo singa waliyo awa obulamu bannanga omuntu afa ng'ali mu ddwaliro bw'ati n'asirika bwe ng'abakugu bali awo be bayita bakakensa tekitwale bwe tutyo nti bakakensa naye kiki ekibagaana okuzzaawo omuntu oyo afudde ne bamuzaamu omukka wallahi nga bode tebagenda bumbamu mbe bode weeri emiswa tebagenda gissaamu weegiri emitima weegiri ebibumba mwebiri kiki ekibagaana okuzzaamu omukka ogwo bakakensa tebasobola lwaki huwa yuhyi wa yumiitu Allah yawa obulamu ate yabujjawo wa ilayhi turja'un ate oyagala toyagala gyali gye tugenda okuddizibwa ya ayuhannaasu abange mmwe abantu kadi jaatukum mau'izatu mazima okubuulirirwa kubajjidde kyategeeza nti Qur'ani ebajjidde kwe kubuulirirwa kubajjidde min rabbikum nga kuva eri mukama wammwe Qur'ani eva eri mukama wammwe washifa nga kyabuvumuzi evumula endwadde zonna ezikuliko lima fi suduri eziri mu bifuba byammwe wahuda ate nga buluŋŋamu wa rahmatu nga ate kusaasira lil mu'minin eri abo abakkiriza wekwate ku Qur'ani Allah yagambye ebajjidde nga buvumuzi buluŋŋamu ate kyakusaasira eri abo abakkiriza kati bw'ova kweyo oba onoonya ki kul bagambe bifadlillahi birahmatihi kul bagambe gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti bya Katonda byonna ebirungi n'okusaasira kwe fabidhalika falyafrahu n'olw'ensonga eyo ku lw'ekyo ekibagambiddwa nti kisaanye musanyuke mukisanyukire huwa khairu mimma yajma'un ekyo kye kirungi
okusinga ebyo mukuŋŋaanya. Kyolina okumanya okusoma Qur'ani kulungi nnyo okusinga ebyo byonna bye mukuŋŋaanya. Kul bagambe araaitum mulaba mutya ma anzala Allahu ebyo Allah bye yakola ki bye yabasiza lakum kummwe min rizqihi mu byengera by'omubiga byabwe oba mu byokulya bye. Faja'altum minhum harama ne mufuula mu byo ate eby'emizizo bye yabawa Allah okulya, n'abawa ente mugirye, n'abawa embuzi mugirye, n'abawa ebyokulya byonna, n'abawa ekkobe mulirye, ate mwe ne mulifuula ery'emizizo nti lye tweddira. Wa halalan ne mulondamu ebituufu nti ezo ate kino kyendya. Kale ne weewuunya nti mwenna muli bantu era mwenna mwava muntu omwe era mwenna mwatondebwa Allah tabaraka wa taala, ate onaaga nti nze ekkobe ndirya, onaaga nti nze sirirya, nze ate embuzi njirya ate nze sigirya, ate ente njirya ate nze sijja. Kyokka mwenna muli bantu ne mubifuula ebyokuziza ate aba ne babikola ki? Singa emiziro gino gyali ng'omuntu kyoziza kye kituufu, twali badde tweddira omuziro gumu. Era ng'omuntu oyo omuziro ogwo gwe tweddira nitukulaba ng'ogulya, ffenna twali badde tukwenyinyala. Naye olwaliro ono yeddira kkobe, ono yeddira mbuzi, ate basinkana ate banywera ku kikopo kye kimu. Kati ne weebuuza, Allah tabaraka wa taala agambire nti kul bagambe raaitum mulaba mutya ma anzala Allahu lakum ebyo Allah bye yabasiza min rizqi mu byokulya bye, mu biga byabwe, mu byokulya bye. Faja'altum minhu ne mufuula mu byo ate haramu eby'emizizo, wa halala n'ebitali bya mizizo. Kul bagambe Allahu adhina lakum Allah yabakkiriza am oba alallahu taftaruna oba mugunjawo bugunja eri Allah byatabagamba. Mugunjawo bugunja eri Allah byatabagamba. So ayeyo osaana ogitunuulire n'obwegendereza n'okugitegeera n'okufumiitiriza. Ekyo kye weddira Allah yakigamba, ekyo kyoziza Allah yakigamba, oba wakigunjaawo okisoma mu Qur'ani oba nedda. Teekayo okufumiitiriza. Wama dhannu alladhina yaftaruna ala Allahi kadhiba. Agambye nti era kuli kutya oba kuli kutyo, wama dhannu kuli kutya oba kuli kutyo alladhina yaftaruna ala Allahi kadhiba, kuli kutyo okulowooza kwabo abagunja Katonda ebintu ebirala. Wama dhannu alladhina yaftaruna ala Allahi kadhiba yawma alqiyama, kuli kutya era kuli kutya okulowooza kwabo abagunja Katonda ebintu ebirala oba mugunjako obulimba, ne bagunjawo obulimba ne batandika okulowooza nti ffe tweddira kino tweddira kino, naye nga tebabijja ku Allah tabaraka wa taala, nga si mateeka ga Allah tabaraka wa taala, nga Allah tagezangako yadde okubagamba nti muzize kino, wabula bo ne beegunjizaawo. Allah kwe kuuza nti wama dhannu kuli kutya oba kuli bakutya alladhina yaftaruna okugunjawo kwabo ala Allahi kadhiba obulimba yawma alqiyama, ku lunaku lw'enkomerero. Bagenda bitebya batya ku lunaku lw'enkomerero nga bagunja ku Allah ebintu ebitaliiyo ne bayiterawo endowooza zaabwe. Inna Allaha mazima Katonda ladhu fadhli ala nnaasi, ye nannyini birungi era ye nannyini kusaasira eri abantu bonna, walakina naye aktharahum la yashkuruna. Ane Allah agambye nti abantu abasinga obungi tebeebaza era tebafumiitiriza. Wama takunu fi sha'un wama tatlu minhu min Qur'an wala ta'maluna min amali illa kunna alaykum shuhuda. Agenti wama takunu fi sha'un wama tatlu minhum, agambe gwe Muhammad sallallahu alayhi wasallama tobeera mu kintu kyonna era tolina mulimu gwokola gwonna. Wama tatlu minhu min Qur'ani, era tosoma kitundu kyonna mu Qur'an. Wala ta'maluna min amali, era temulina mulimu gwonna gwe mukola.
n'ogukola gwe Muhammad illa okujjako kunna alaykum shuhuda nga tuli bajulizi ku gwo in tufidhuna fihi mu budde omuguyingiriramu. Allah kyagezaako kutegeeza nti buli kintu kyonna ky'obeera okola ne muba nga mukikola Allah abeerawo era ng'akiraba ku kyo tolina kugenda kyegana ku yawmal kiyama. Lwaki? Agambye ye mujulizi, ye abeerawo babeerawo ye mujulizi ku yawmal kiyama. wama ya'udhubu an rabbika, era tewali kantu konna kayinza kwekweka Allah tabaraka wa ta'ala min mithqali dharrati, nibakabanga kanyinkuli katya nga kalina empeke ya tulu fil ardi wano ku nsi wala fi samaa'i yadde mu ggulu, tewali kayinza kwekweka Allah tabaraka wa ta'ala. wa asgara min dhalika wala asgara min dhalika, era kakabenga kaki nga katono katya tekagenda kweka Allah tabaraka wa ta'ala. wala akbara, kakabe kanene illa fi kitabin mubin, okulekanga ki kali mu kitabo, buli kimu kiri mu kitabo ki ekyeyolefu, mu kitabo ekyeyolefu. Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti buli kimu kiri mu kitabo ekyeyolefu. ala inna awliyaa Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanuna. Allah agenti ala inna awliyaa, nti mazima abange mazima abo abagalwa ba Allah tabaraka wa ta'ala be balwa bayita abagalwa beebo abatagunja ku Allah tabaraka wa ta'ala, beebo abakola emirimu gya Allah tabaraka wa ta'ala, ne bayimirizaawo esswala, ne batoola zaka, ne bayamba abeetaavu. Allah bayogerako nti ala inna awliyaa Allah, mazima abakwano ba Allah tabaraka wa ta'ala, abagalwa ba Allah tabaraka wa ta'ala, la khawfu alayhim, tebagenda kubanga bakola ki nga batiisibwa, wala hum yahzanuna, era tebagenda kubanga banakuwala ku yawmal kiyama. alladhina amanu wa kanu yattaquna, bayogerako Allah tabaraka wa ta'ala mikwano gye oba abagalwa we beebo amanu abakkiriza, ne bakkiriza nti Allah tabaraka wa ta'ala yenanyini kugira kwonna, yenanyini buli kimu. wa kanu yattaquna, era ne babeera nga baali batya Allah tabaraka wa ta'ala, nga bagamba nti musaale ne basaala, musaddaake ne basaddaaka, muyimirizeewo esswala ne bayimirizaawo esswala, kwega buli kimu babeera nga bakikola ki yattaquna, nga batya Allah tabaraka wa ta'ala. Abenti abo nno bayogerako bamutya Allah tabaraka wa ta'ala, abenti lahumul bushra, bagenda kuba n'essanyu oba basanyusibwa fil hayati dunya, ku bulamu bw'ensi. Omuntu atya Allah tabaraka wa ta'ala ne bw'omwirijjako kuno ku duniya, yaba ayina essanyu lye lyakola ki lyaba ayina. lahum bushra fil hayati dunya, basanyusibwa kuno ku nsi, wala fil akhirati, ne ku lunaku lw'enkomerero era bagenda kuba nga basanyusibwa. la tabdilu Allah tabaraka wa ta'ala agambye la tabdila li kalimati Allah, tebigenda kukyusibwa ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala, tewali akyusa bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Kyagambye kyekyo, lwanga bagenda kusanyusibwa nga Allah tabaraka wa ta'ala ayogedde, era bagenda kusanyusibwa. dhalika hum lifawdil azim, okunno kwe kwesiima okunene. Allah tabaraka wa ta'ala waga ati omuntu oyo agenda kuba nga asanyusibwa ku akhira, ate ne ku dunya asanyusibwa. Agambye nti dhalika huwa alfawdul azim, okunno kwesiima kuki kunene. Allah agambye ng'agamba gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yali agamba Nabbi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitegeeza nti naawe omukkiriza aba akugambirako, aga nti wala yahudhunuka qawluhum, tekikulagajaza oba tekikunakuwaza ekigambo kyabwe. innal izzata lillahi, mazima ebitiibwa byonna bya Allah tabaraka wa ta'ala jamia byonna, yennanyini ebitiibwa byonna bino abalabe mwina mwepampalika ne Allah yennanyini ebitiibwa byonna. Era lwaki huwa samiul alimu, awulira ate amanyi. huwa samiul alimu, awulira ate amanyi. ala inna lillahi man fi samawati wa ma fi al-ardi, agenti byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi bya Allah tabaraka wa ta'ala, tewali nanyini kintu kyonna wabula buli kimu kya Allah tabaraka wa ta'ala. wa man yattabi'u alladhina yad'una min duni Allahi shuraka inna yatabi'una illa dhanna wa innahum illa
yahurusuna abenti byonna ebiri mu nsi ne mu ggulu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wama yattabi'un tebagoberera abo yattabi'una tebagoberera alladhina abo yad'una min duni llahi abo abasinza ebitali bye Allah tabaraka wa ta'ala shiraka ebebabeera nga bakola ki nga bamugattako. Inna yattabi'una era mazima tebagoberera okujjako kyebagoberera illa dhanna ndowooza zaabwe. Ezo ndowooza zaabwe omuntu olwotekawo ekyogunjizaawo eyo eba ndowoozayo n'osinza ebitali Allah tabaraka wa ta'ala ndowoozayo. Wa innahum illa yahrusuuna era tebali bo wabula bateebereza buteebereza tebabiinaako bukakafu ebyo basinza. Huwa alladhi yoyo ayogerwako Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi yoyo eyabateerawo ekiro mubeere nga mutebenkera mu kyo nga muwummulira mu kyo mutebenkere mu kyo. Wannahaara n'emisana mugusula nga mulabira era mukolera emirimu gyammwe nemubeera nga mukola ki nga mweyagaliramu mulaba nga mukola emirimu gyammwe. Inna fi dhalika namazima bwekito la ayatu liqaumi yasma'una awo ebyo byonna Allah tabaraka wa ta'ala byamenya kabonero akali eri ekibiina yasma'una ekiwulira kyategeeza kibasomera amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala nekibeera nga kiwulira. Kuba omuntu oyinza omusomera amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala naye naagalekaawo muvuga nti saala naye nakirekaawo nga takiraba mu makulu newankubadde ng'alaba. Tobula nti Allah yagamba nti balina amaaso naye nga bagalabisa naye nga tebakola ki tebalaba balaba kungulu bwe bati. Qaalu tahadha Allahu walada tebakoma ku ekyo ne bagamba nti Allah tabaraka wa ta'ala yeeterawo omwana nga kyebategeera nga bagamba nti Allah tabaraka wa ta'ala yazaala nabbi ani Isa bannaffe gwe bayita Yesu. Kala tahadha Allahu walada nti Katonda yeeterawo omwana so nga tekisoboka. Allah tasobola kweterawo omwana kubanga kibayita okweterawo omwana omuntu yenna okuteekawo omwana oba ekintu kuzaala kyekiseeza nti omuntu azaala ataafune ali musikira oba ali muddira mu bigere ng'avuddewo. Allah tasikirwa talina bwetaavu bwa kuzaala era ekyo kikolwa okiteeka ku Allah tabaraka wa ta'ala nti azaala kikolwa kya bunyoomuufu nnyo kubanga omuntu yenna okuzaala alina okuba nga alina omukyala. Allah talina bwetaavu bwa mukyala. Omuntu yenna okuzaala alina okuba nga anoonya anaamusikira. Omuntu yenna okuzaala alina okuba nga ate tajja kuzaala mwana omu wabula twalibadde tulinayo ne bakatonda abato bakatonda jjajja baani kubanga Allah tabaraka wa ta'ala bagamba nti azaala naye tekisoboka. Ebyo byonna Allah tabaraka wa ta'ala ekimuyitisa Katonda kuba nti atonda butonzi ebitonde bye talina bwetaavu ate bwakuzaala mu bitonde bwe. Kati bwemugamba nti azaala kitegeeza kikolwa kya bunyoomuufu nnyo bw'omuntu ozaale ne Katonda azaale. Allah tabaraka wa ta'ala yesigaliza kyakutonda atonda mutonzi subhanahu era kyobulaba agamba nti yayawukana ku bitonde huwa alganiyu era ye mugagga yenanyini bitonde byonna talina bwetaavu. lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi era alina ebiri mu ggulu ne mu nsi byonna bibye ne mu nsi byonna bibye. Indakum min sultani bihadha mulina obujulizi kwekyo omuga nti Allah tabaraka wa ta'ala azaala mulina obujulizi kwekyo. Atakuluna ala Allahi ma la ta'maluna abaffe mwogera ekigambo mwogera ku Katonda ebyo mutamanyi bwe mutalinaako bukakafu. Kul bagambe gwe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama inna alladhina yaftaruna ala Allahi kadhiba la yuflihun. Bagambe nti inna Allah tabaraka wa ta'ala nti inna mazima ladhina yaftaruna ala Allahi kadhiba abo abagunja ku Allah tabaraka wa ta'ala ebintu ebirala la yuflihuna tebagenda kwesiima
tebagenda kuba na kwesiima ku yawmal kiyama. Mata'u fi dunya thumma ilayna marji'una. Agenti tebalina okweyagala kuno ku nsi ebbanga ettono. Mata'u fi dunya thumma, naye oluvannyuma babikolera beeyagale ku nsi. Thumma, naye oluvannyuma Allah tabaraka ta'ala agambye nti ilayna marji'una, gyali gye bagenda okukola ki? Okuddizibwa. Baagala tebaagala, ngera bw'ekimanyi teryasobola kuwakana nti ye tagenda kufa. Kati oluvannyuma lw'okufa manya ogenda kuddizibwawa eri Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma nudhikuhum, agenti thumma, oluvannyuma ng'omaze okuddizibwa eri bagenda kubanga bamaze okuddizibwayo eri Allah tabaraka wa ta'ala, naga nti thumma, oluvannyuma nudhikuhum al-adhaba, babeere nga bakombesebwa ku bibonyobonyo olw'ebyo bye bakola ki? Bye bagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala, olw'emputtu gye baleeta ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ebibonerezo shadidan, ate ebikakali ebikambwe, bimaakaanu yakfuruna, olw'ensonga bajeema, babeera nga bajeemera amateeka gaki? Ga Allah tabaraka wa ta'ala. Agenti watiru alayhim naba'u Nuh, agenti basomere Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agenti babuulire, basomere, bannyonnyole, bategeeze ku byafaayo bya Nabbi Nuhu. Idh qala likawmi, mu kiseera bwe yagambira ekibiina kye n'akikola, nti ya kawmi, abange mmwe ab'ekibiina kyange, in kana kabula alaykum makami, bwe kiba nga kibasusseeko, kibayitiriddeko ebbanga lyentudde nammwe, lyempangadde nammwe mu kitundu ekimu, nga kibazitooyeredde, wattadhikri bi ayati llahi, n'okuba nga mbannyonnyola, mbajjukiza, mbayigiriza, mbabuulira amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala nga mwetamiddwa. Fa ala llahu tawakkaltu, eri Allah nze gye neesize, eri Allah gye neesize. N'abagamba nti fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakunu amrakum alaykum gumatu, ate nti mukuŋŋaanye, mwekuŋŋaanye n'ebigambo byammwe n'emirimu gyammwe, mwekuŋŋaanye ne bakatonda bammwe abo be mugatta Katonda, olowooza nti babayamba, be mugatta Katonda. Oluvannyuma mwegatte, oluvannyuma mubeere nga temukisa kigambo kyammwe ekyo kyemukola ki? Kyemuliko, temukikweka, temukikisa, mwekuŋŋaanye era mukikole mu lwatu. Bwe muba mukikoze mu lwatu nga temukikisizza, summa, oluvannyuma kuviya ilayya, mulamule gyendi, munkole kye mwagala. Wala tunziruuna, era temunindiriza. Fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajri, agende bwe munaabanga mukyuse, bwe munaabanga mukyuse ne mugaana amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala nga munnimbisa bulimbisa, fama sa'altukum min ajri, sibasabangako ku mpeera. Era bw'otuula bannabbi bonna abaliwo, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banno tebasabako ku mpeera nti mutuwe ku mpeera olw'obubaka buno bwe tuleese. La, tebasabako ku mpeera. Empeera yaabwe yalinga eri Allah tabaraka wa ta'ala. Kyova olaba nti baalinga bannabbi, bakuba n'abaleero yeefuula nnabbi ate n'agamba nti atunda kino, ate muleete sente, ate okukunaaza ebigere, sente bwe ziti, ate kino, sente bwe ziti. Baali tebaagala mpeera yonna, ng'empeera yaabwe ajiri, empeera yaabwe ilallah, ngeriwa? Eri Allah tabaraka wa ta'ala. Inna ajiriya illa ala Allah, empeera yange eri Allah tabaraka wa ta'ala. N'abagamba mwe sibeetaaza kintu kyonna, temunsasula, Allah yalina okunsasula. N'agamba nti wa umirtu, era ndagiddwa an akunna minal muslimina, okuba nga ndi muki? Mubagobera, nga ndi mubasiraamu. Fakadhabuhu, era bamulimbisa, fanajjaynaahu waman ma'ahu, kyetwakola ne tubeera nga tumuwonya n'abo be yali nabo filfilk mu lyato. Waja'alnahum khalaifa,
mu lyato waja'alnahum khalaifa era tubeera abasigala mu lyato ne tubafuula abasigire b'eno ensi ne tubafuula abasika mwene ensi ne basikira muki ne basikira ensi nga bwe tukimanyi nti nabbi Nuuhu ye taata ndowooza owokubiri taata w'eno ensi owokubiri kubanga amataba bwe gajja ensi yonna nezikirira nabbi Nuuhu ate ffenna mwe twaddamu ne tukola ki ne tuva. Allah kyavudde agamba nti n'abafuula ate abasigire b'eno ensi. wa agrakunna ladhina kadhabu bi ayatina abo ne tuzikiriza abo abajeemera obubonero bwaffe ababulimbisa. fa anzuru kaifa kana akibati munzarina age nti tunuulira anzuru tunuulira kaifa ngeri ki bwe yali enkomerero yaabo bwe kwali okuzikirira kwabo munzirina abaatiisibwa nga naye nga tebawulira. summa oluvannyuma ba'athana min ba'dihi rasuula oluvannyuma tutuma era ababaka gye bakola ki gye bali ila kaumihim eri ekibiina kyabwe fajaa'uhum bilbayinaati fama kaanu liyuminuuna bima kadhabu bihi min kabuli. Twatuma ababaka eri ekibiina kyabwe, twatuma ababaka eri ebibiina byabwe ila kaumihim eri ebibiina byabwe fajaa'uhum bilbayinaati ne bajja n'obunnyonnyofu n'obubonero na buli kigambo kyonna okuba nga babategeeza amateeka ga Allah tabaraka wa taala. fama kaanu liyuminu tebakkiriza bima kadhabu bihi min kabuli era tebakkiriza ekyo kye balimbisa olubereberye kubeera nga beenenya basigala bakola ki balimbisa. kadhalika nawe ekityo natba'u ala kulubi limu'tadina alagambye nti mazima bwettu bwe tuzibikira emitima gyaki gyabo limu'tadina abalumbaganyi. summa oluvannyuma ba'athana min ba'dihim Musa oluvannyuma ne tubeera nga tutuma oluvannyuma lwabwe ne tutuma omubaka waffe nabbi Musa wa Haruna ne muganda we Haruna ila Firauna eri Firauna wa malaihi n'abakungu be bi ayatina ebigambo byaffe oba amateeka gaffe fastakbaru era ne beekuluntaza. wakanu kaumu olwokubanga baali kauma ekibiina mujirimiina ekyonoonyi era beekuluntaliza ku mateeka. falama jaahum alhaqu min indina bwe gaamala okubajjira amazima gaffe okuva gye tuli kaalu baagamba inna hatha lasahirun mubin gano tekiri kimu ekirala kino wabula lino ddogo lyeyolefu gano si mazima wabula lino ddogo eryeyolefu. kaala Musa n'agamba Musa atakuluna alhaq mugamba amazima mwogera ku mazima lama jaakum oluvannyuma lw'okubajjira asihru hatha ne mugamba nti gano amazima ate lino ddogo mugamba amazima agabajjidde nti ate lino ddogo asihru hatha lino ddogo wala yuflihu sakhirun wala yuflihu sakhirun agambe nti mazima tebagenda kuba na kwesiima abalogo. Kalu ajiitana litalfitana amma wajjadna alayhi abaana wattakuna lakuma likbiriya'u fil ardi waman nahnu lakuma limu'minina waman nahnu lakuma bimu'minina. Bagiranga bagamba Kalu bagamba ajiitana era Musa atujjidde Musa era otujjidde litalfitana amma wajjadina alayhi abaana atujje ku ebyo byasanze nga bakitaffe atujje ku ebyo twasanga bakitaffe nga basinza wattakunna lakuma era tulyoke babeere likibirya nga be banene be bakabi bagala benga betusinza fil ardi kuno ku nsi
waman nahnu lakuma bimu'minin, mazima tetugenda kolaki ababiri abo tetugenda kubanga tubasinza. Kati balina omuze nga bw'oyinza omuntu timunnaisiramu kaloga naga nti nedda ze nasanga jjajja wange wa ddiini eno sisobola kuva mu ddiini. Kati oba jjajja yabula oba teyabula asigala yakolaki yali kuki nasanga taata wange asoma ddiini eno, nasanga taata wange asoma ddiini, so n'atamanya nti taata we agenda kulamula lulwe naye agenda kulamula lulwe, kitegeeza ye kennyini akuba ettooki mu kimubuulirwa kiki ekituufu. Naye babeera nga bagamba nti aji itana litalfitana amma wajjadina alayhi abaana, atujidde atujje ku ebyo bye twasanga bakitaffe basinza. Wattakunna lakuma likibiriya, baagala babeerenga be banene so be tusinza fil ardi kuno ku nsi, waman nahnu lakuma ababiri abo tetugenda kubasinza. Wakaala Firawuna n'abeera agamba ituuni bikulli saahiri alimu. Firawuna n'agamba nti n'atuma okusinza ku yaraba Musa n'aliita eddogero ery'erofu ebyamagero bye yakola, n'agamba Firawuna nti mugende, n'atuma abakungu b'abanene n'agamba mugende mundeetere buli mulogo yenna kafulu ali ku kyalo kuno, mugende ali mu byalo byonna mumuleete. Falama jaa as-sahara, bwe baamala okujja ne batuuka abalogo, kaala lahum Musa n'abagamba alqu ma antum mulkuuna. Musa n'abagamba nti musuule mubeere nga muteekawo ebyo bimukoze eki byemuleese, kale mubiteekawo. Anti mugamba nti muleese eddogo abalogo abakabi bonna nga mubaleese, kale mubakole ki mubateekewo. Falama alkawu bwe bamala okuteekawo eddogolo lyabwe, kaala Musa n'agamba maji itubihi sihiru, mazima oleese eddogo. Musa n'agamba ati mazima eryo lyemuze nalyo nno ddogo ly'amaanyi, naye yadde muyita nti ly'amaanyi, inna Allah mazima Katonda sayubituluhu agenda bifaafaaganya byonna bimalewo. Inna Allah mazima Allah la yuslihu amala limufisidina, Allah talongoosa mulimu gwa mwonoonyi, ebyo muleese agenda kubyonoonayonoona. ويحق الله الحق بكلمته, Allah n'akakasa amazima g'ekigambo kye. Allah n'akakasa amazima bikalimati g'ekigambo kye, walaw karraha limujrimuna, newankubadde nga bakafiiri bali bakitamwa. Amakulu Allah yakakasa amazima g'ekigambo kye kuba Allah yagamba bwe nti kibe nekikola ki nekiba, era kyeyakola eddogo n'alagira Musa n'akola kyeyakola nekiba. Allah n'akakasa ekigambo kye. Fama amanna li Musa illa dhurriyatu min qawmihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihi an yaftinahum. Agenti wama amanna li Musa, tebakkiriza Musa, baagaana okukkiriza Musa. Naye lwaki baagaana okukkiriza Musa? illa dhurriyatu, okujjako abatono abakkiriza Musa beebo abaali ab'olulyo lwe oba mu zzadde lye, min qawmihi, mu kibiina kye. Lwaki baagaana okukkiriza? ala khawfi min Firawuna wa mala'ihi, nga batya Firawuna n'abakungu be, nga batya okukkiriza Musa, nga mazima bagalaba naye nga batya okukkiriza Musa, batya Firawuna n'abakungu be, an yaftinahum, okubanga abatuusaako obulabe. Wa inna Firawuna la ali, kubanga Firawuna yali amaze okweragirira nti wakabi wa waggulu nnyo fil ardi kuno ku nsi. Wa innahu lamina limusrifiina, era yali wa mu boonoonyi abayitiriza okwonoona.
Wakala Musa n'agamba nti ya kawumi abange mmwe ab'ekibiina kyange in kuntum amantum billahi bwe munaabanga mukkiriza Katonda nga mukijja ku ntobo ya mutima gwammwe nga tebabakaka bukasi nti genda osaale tugenda osiibe saddaaka lwana ku lwa Allah nga ddala mutya Katonda temutya lwakuba nti babalagira. Nabagamba nti in kuntum amantu billahi nga mutya Allah fa alayhi tawakkalu n'agamba nti fa alayhi tawakkalu gyali gye mba mukola ki mwesigira ddala. In kuntum muslimiina bwe mba nga muli basiraamu nga mwewaayo. Fakaalu ne bamugamba alallahu tawakkalna eri Allah naffe gye tukola ki gye twesiga. Ekigambo ekyo nkivunula kwesiga. Abasinga bakivunula kwesigamira naye okwesigamira kiba tekivaayo bulungi kubanga bw'otuula ne weesigama otuula naye oba teweesigamye otuula naye ekigambo ekivunula bulungi nti okwesiga kubanga Allah bw'obanga gwe weesize kitegeeza nti bw'aba taliiwo tewali agenda kumalira kintu kyonna ye gwe weesiga. Kati bagamba nti alallahu tawakkalna eri Allah gye twesiga. Rabbana ne bagamba mukama waffe omulezi waffe la taj'alna fitnatan liqawmi zaalimiina totufuula ekyokukemebwa eri ekibiina ky'abalyazaamaanyi. Wannajina birahmatika minal qawmi lakafiriina. Era abo ne bamugamba nti ayi Allah wannajina era otuwonye birahmatika kulw'okusaasiraku minal qawmi lakafiriina mu kibiina ky'abakafiiri abawakanyi. Wa awhayna ila Musa ne tutuma eri Musa wa ahihi ne muganda we Haruna antabawwa liqawmi kumma bimisira buyuta babere nga bazimba ennyumba babaterawo amayumba emisiri. Waj'al buyutakum kiblatu era bafuule ennyumba zaabwe obwolekero amakulu tebagasaliremu. Wa akimu swala bayimirizeewo esswala. Wa bashiri mu'miniina basanyuse n'abakkiriza. Wakala Musa n'agamba rabbana mukama wange innaka ataita fir'auna mazima gwe wawa fir'auna wamalaahu n'abakungu zinata ebyokwewunda. Musa n'agamba nti ya Allah omulezi wange innaka mazima gwe atayita fir'auna wa fir'auna wamalaahu n'abakungu be zinata ebyokwewunda byenensi ebirungi byonna wa amwaala n'emaali fil hayati dunya mu bulamu bw'enensi. Yekuluntaza guwamu emaali buli kimu guwa kimuwa naye n'amugamba rabbana mukama wange liyudhillu an sabilika abuza abantu mu makubo go abuza abantu bajja ku kkubo lyo. Rabbana mukama wange tunis ala amwalihim kwata mu maali ye kwata mu maali ye ojonoone washidudi ala kulubihim era n'omutima gwe guzibikire n'omutima gwe obeere ng'okola ki oba n'emitima gyabwe kubanga yali n'abakungu n'emitima gyabwe gizibikire. Fala yu'minu tebajja kukkiriza. Allah bwe tebajjeeko maali n'emitima gyabwe n'ogizibikira tebagenda kukkiriza abasigadde hatta okutuusa yaraul adhabul alim nga abasigadde balabikwa ebyo ebibonerezo lwe bajja okuba nga bakkiriza. Kala n'agamba Allah tabaraka wa taala kadi ujibat da'watukuma mazima kwanukuddwa okusaba kwammwe
wala tattabi'an sabila alladhina la ya'lamuna, naye temugoberera ekkubo ly'abo abatamanyi. Tembera nga mukola ki? Nga muligoberera. wajawazna bibani Israila al-bahra, Allah tabaraka wa ta'ala agamba tusomosa, wajawazna tusomosa bani Israila, abaana ba Israila netubeera nga tubasomosa al-bahra, ennyanja, al-bahra netubasomesa ennyanja. Fa atba'uhum fir'auna wa junuduhu baghya wa aduwa. Fir'auna bajja nga bagoberera Musa n'ejje lye kulw'okwekuluntaza nga bagala era bamutuuseeko obulabe, bagala babasaanyeewo, ne bajja nga bakola ki? Nga bamugoberera awamu n'ejje lye kulw'obulumbaganyo bali bwakola ki? Bwe balina n'obulabe. Hatta okutuusa iza adrakahu al-gharaqu, okutuusa bwe twala nga babagoberera, okutuusa twakola ki? Lukwamutuukako okusaanawo, netubeera nga tumukola ki? Nga tumusaanyaawo. Kala amantum anna la ilaha illa alladhina amanti bihi ban Israila wa anna min almuslimina. Kyokka bwe yalaba nga Firawuna alaba nti ennyanja baliwo bayise nga wakalu, Firawuna bwe yatuukawo, Allah tabaraka ta'ala n'abeera nga ennyanja agigatta nga zaawo amazzi. Firawuna n'abeera ddala nga agenda kukola ki? Nga agenda kuzikirira. Mukadde ako nga Firawuna alaba agenda kuzikirira asaanawo, kala n'agamba nti amantu annahu la ilaha illa Allah, n'agamba nti mazima nzikiriza nti teri asinzibwa okujjako Allah tabaraka ta'ala. Aliwa? Alladhi oyo agati kala amantu annahu la ilaha illa alladhi, tewali asinzibwa okujjako oyo amanati bihi, asinzibwako bani Israila, abaana ba Israila. Nakkiriza nti Katonda wa Musa ye mutuufu gw'alina okusinza, wa anna min almuslimina, era n'agamba mazima olwaleero nze ndi musiraamu. N'ayagala akyuke abeere nga asiramuse awone okuzikirizibwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naye ne babeera nga Firawuna n'abeera nga agambibwa nti al-aana, olwaleero lw'okkiriza, ojeemye ebbanga n'ebbanga, naye olwaleero wakati aswaitu kabula ng'ojeemye ebbanga lyonna tukubuulira weyita Katonda, ojeemye wakunta min almufisidiina, ng'oli wa mboonoonyi, olwaleero ogamba musawo y'okuzikira nti okkiriza. Falyawma, olwaleero nunajiika bibadanika, Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti olwaleero tugenda kuwonya omubiri gwo. Amakulu nti olw'okuba yogerako ku kigambo kiri ekya la ilaha illa Allah, okumanya nti kizitowa, nakkiriza nti Katonda wa Musa ye Katonda omutuufu. Allah yasalawo n'agamba nti falyawma, olwaleero nonajiika, tugenda kuwonya bibadanika, omubiri gwo, litakuna almani hulfaka ayati, naga tugenda kuwonya omubiri gwo guleme kuvunda mu mazzi obwo, omugubeeremengamu teguvunze, kabeere akabonero akaabo abalijjawo oluvannyuma balabireko. Wa inna kathira minan nasi, olw'okuba nti abantu abasinga obungi mu bantu, ani ayatina, kubonero bwaffe, laghafiruuna, bagayaavu era balagajjavu. Walakadi bawa'na bani Israila mubawwa'a sidqi waradhaknahum min at-tayyibati faman khatallafu hatta ja'ahum al-ilm
inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah bima kan fihi yahtalifun. Agati walakadi mazima bawauna bani Israila, twatebenkeza abaana bani ba Israila mubawa'u sidqi, mu kifo ekyamazima, mu kifo twabatebenkeza mubawa'u sidqi, mu kifo ekyaki ekyamazima. waradhakinahum, netubagabirira min tayyibaati, mu birungi byaffe. Fama hitalafu, era tebayawukana hatta okutuusa jaahumul ilmi, okumanya lwekwabajjira. Bayawukananga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okutumibwa. Lwaki? Baali tebaagala nabbi abeere nga ava mu Bawarabu. Inna rabbaka, mazima omulezi wo, yakuvi bainahum, agenda kubanga alamula wakati waabwe yawmal qiyamati, kunaku lw'enkomerero, fima kaanu fihi yahtalifuuna, nsonga ki? Lwaki bayawukana? Allah tabaraka wa ta'ala agenda kulamula nga nsonga ki lwaki bayawukana, ng'abalanga kwawukana mu bintu ebitaliimu makulu, kubanga bayawukana luvannyuma ate lwabubaka kumala kukola ki? Kubajjira. Agenti Allah agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, namugamba nti fa in kunta fi shakki mimman anzalna ilayka fas'alu alladhina yaqra'una likitaba min qablika. Agenti fa in kunta, bubanga gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi shakki, ng'obuusabuusa, ng'olimu akakunkuna, mimma anzalna ilayka, kwebyo bitwassa gy'oli gwe Muhammad, fas'al, buuza, ladhina abo yakra'una likitaba, abasoma ebitabo, abategezebwa ebitabo, ababisoma, min qablika, olubereberyero. lakad ja'aka alhaqu, timazima gabajjira amazima, min rabbika, okuva eri Mukamawo, fala takunanna min almumtarina, naye tobeeranga mu abo ababuusabuusa. Amakulu nti amazima gabajjira ne bagabuusabuusa, ne baawukana, ne beeyawulamu, naye agambye Allah akutira Muhammad nti fala takunanna min almumtarina, tobeeranga mu abo abakola ki? Ababuusabuusa. wala takunanna min alladhina kadhabu bi ayati llahi fattakunna min alkhashirina. Namugamba era nayongera omukutira nti tobeeranga min alladhina, mwabo kadhabu, abalimbisa bi ayati llahi, amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala, fattakunana min alkhashina, nobeeranga oli mwabo abafaafaganiddwa. Inna alladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minuna, agenti mazima abo abakakatirwako oba abakakatako ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala ekyokubanga bagenda kubonerezebwa omuliro, bakakatibwako jahannama, bakakatibwako ebibonyobonyo. Ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala aganye la yu'minuna, tebagenda kukkiriza. Allah yamala dokola ki? Okukibakakasaako. walau ja'atuhum kullu ayati hatta yarahu al'adhabi alim. Agenti walau ja'atuhum kullu ayati hatta yarahu al'adhabu alim, nebabanga obaleetedde, nebakabanga buli kimu, buli kabonero kabajjidde nga bakalaba bwe bati, ngera walaba omuntu nti asobola okutegeera, nalaba Allah yassa amazzi, Allah yawa obulamu, Allah yakola nga tasobola kufumiitiriza ku bintu Allah tabaraka wa ta'ala byakola. Allah yawa obulamu, Allah yagenda okuga, nobeera nga buli kimu ekimulaga, nasimba ebimera, nakiraba ekimera nekirunda, nekiddamu nekimera, tasobola kufumiitiriza kuwonerwa Allah. Agamba nti walau ja'atuhum kullu ayat, nebaleetera buli kabonero konna, kuba omuntu yenna ayina amagezi, tosobola kutuula wansi n'ofumiitiriza kubonerwa Allah tabaraka wa ta'ala bwolaba ku duniya kuno n'otamanya nti Allah waali. Naye omuntu atalina magezi agambye nti nebwomuleetera buli kabonero konna nga ye mukafiiri, nga muwakanyi, nga mujeemu, agambye tagenda kubitegera hatta okutuusa yarawul adhabu alim, lwalima lwokulaba ku bibonerezo ebiruma.
Allah agambe nti falawula kannati kariyatu amannati singa ekyalo kino singa ebyalo bino byakola ki byakkiriza. Allah agambe singa waaliwo ekyalo ekyakkiriza mu budde obwo fanfaaha imaanuha nekikugasa okukkiriza kwakyo naye tekyaliwo kyateeza Allah nti ebyalo tebyakola ki tebyakkiriza okuleka illa kauma yunusu okuleka ekibiina kyaki kya yunusu kyekyalimu ekyakkiriza. Lama amanu naye bamala okukkiriza lama amanu bamala okukkiriza ab'ekibiina kya Yusufu kashafna anuhum adhaba nabeera nga abasangulako ebibi oba ebibonezo lihidhi ebiswaza fil hayati dunya mu bulamu bw'ensi wamatanahum era nabeyagaza illahin ekiseera kyabwe kikola ki ekisigadde oba okutuusa ekiseera kyabwe kinaggwako entoko zaabwe ne zituuka naye nga bali mu bulamu obukola ki obweyagaza. Allah yabasangulako ebibi n'abasangulako ebibonyobonyo n'abazijjako ebibonezo ebiswaza mpaka lwe balituusa oba okutuusa mu bbanga lyabwe eggere ery'obuwangazi bwabwe. Walau shaa rabbuka singa yagala Allah tabaraka wa ta'ala la amanna man fil ardi kulluhum jami'a singa yagala Allah tabaraka wa ta'ala yalibadde nga abantu bonna bafuula abakkiriza bonna abali ku nsi. afa anta tukrihu nnasa hatta yakunu mu'minina. Allah tabaraka wa ta'ala agamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti olowooza onookaka abantu okubeera abakkiriza bonna? Tekisoboka. Tosobola kukaka bantu okubanga bonna bakkiriza. wama kana linnafsi an tu'minu illa biidhinillah. Tegwali mwoyo omwoyo gwayisi gwa kukkiriza, omwoyo tegwali gwa kukkiriza. Kale nafsi omwoyo tegwali gwa kukkiriza an tu'minu kukkiriza illa biidhinillah wabula lwa buyinza bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kitegeeza ki? Nti obanga muli owulira nti otya Allah ngero nimu okukkiriza, webaze Allah tabaraka wa ta'ala era omusabe ennyo abeere nga akikuumirako era omusabe nnyo abeere nga akutebenkeza kubanga okukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala yaba akukkiriza. wayaj'alu rijsa ala alladhina la ya'ikiruun. Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti wayaj'alu rijsa ala alladhina la ya'ikiruuna. Agenda kuteeka oba ateeka ebibi kwabo abakola ki abatategeera. Kasobola tutegeera wonero Allah tabaraka wa ta'ala Allah agambye nti abeera nga akola ki ng'akussaako ebibi. Kul bagambe anduru madha fi samawati wal ardi, mutunuulire ebiki ebyo ebiri mu ggulu ne mu nsi. Allah tabaraka wa ta'ala mubitunuulire, amakulu bibawo ekyokulabirako. Mutunuulire ebiri mu ggulu wal ardi ne mu nsi. Wama tuguni li ayatu wan nudhuru an qawmi la yu'minun. Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti tebibagasa. Wama tuguni li ayatu tebibagasa obubonero. Wan nudhuru n'abatiisa baffe an qawmi la yu'minuna eri ekibiina ekitakkiriza. Tebubagasa obubonero obwaffe. Allah tabaraka wa ta'ala tebubagasa obubonero bwaffe n'okutiisa kwabo ababaka baffe. Allah tategeeza oba ababulizi oba abatiisa baffe eri abo ki abakola ki la yu'minuna abatakkiriza. Omuntu nga takkiriza teri kabonero ka Allah kamugasa. Lwaki? Tafumiitiriza. N'omuntu afumiitiriza yagamba omuntu afa ng'oliawo otunula omuntu n'afa, abasawo baliawo, abakugu lwaki tebazzaamu omukka guno nga tebboda ekyaliwo? Tasobola fumiitiriza. Kati Allah bagambye nti kuli bagambe nimutunule madha fi samawati wal ardi, ebyo biri mu ggulu ne mu nsi.
wama tugumile ayatu ete bagasa obubonero nudhu n'okuwulira kw'abawulizi an qaumi la yu'minun ekibiina ekikola ki ekitakkiriza fahal yanzuruna illa mithla ayami alladhina halahu min qablihim agenti fahal abaffe yanzuruna bayina kye balindirayo nina kye mulindirirayo ila okujjako mithla ayami alladhina halahu min qabli okuleka okubatuukako ennaku okubatuukako ezifaanagana ng'ezaabo abaayita amakulu nti okubonezebwa ng'okwabo abaayita ennaku ezo zibatuukeko okuleka nga kye mulindirira kulli bagambe fantanziru mulindirire innima akum minal muntanzirin ndi wamu nammwe abalindirira mulindirire ndi wamu nammwe abakola ki abalindirira thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika hakka alaina nunjiri mu'minin agenti thumma oluvanyuma nunajji rusulana oluvanyuma tuwonya oba ne tuwonya ababaka baffe era oluvanyuma Allah tabaraka wa taala agenda kuwonya ababaka be era yawonya ababaka be ate agenda kuwonya baki ababaka be walladhina amanu n'abo abakkiriza Allah tabaraka wa taala tagenda kukola ki kubazikiriza agenda kubawonya kadhalika hakka alaina agambye nti ekyo nno kitukakatako yenga Allah kimukakatako nunji limu'minina okubeera nga awonya ki abakkiriza kulli bagambe ya ayuhannasu abange mu abantu in kuntum fi shakki min dini bwe munaabanga mubuusabuusa mu ddiini yange fala abdu alladhina ta'buduna min duni llahi bwe munaabanga mubuusabuusa mu ddiini yange nze ngaze Muhammad sigenda kusinza ebyo bwe mukola ki bye musinza ebitali Allah tabaraka wa taala walakina abdullah naye wabula nze nsinzaani Allah gwengulumiza aliwa alladhi oyo yatawaffakum oyo abattira ddala ate nga yagenda obbabonereza wa umiritu nze nalagibwa oba ndagiddwa an akunna minal mu'minin okubeera nga ndi mukkiriza wa an akimu wajhaka lid-dini hanifa wala takunna minal mushrikin era Allah tabaraka era agambe nabi Muhammad nti mazima era nze nalagirwa njolekeze kyemi kyange njolekeze fesi yange lid-dini hanifa eri eddiini eki entukuvu wala takunna era sibeeranga minal mushrikin mwaba bagatta ku Allah tabaraka wa taala ekintu ekirala wala tadi'u min duni llahi ma la yanfa'uka wala yadhuruka fa in fa'alta fa innaka idha min adh-dhalimin era Allah tabaraka wa taala nabiranga mukutira nti wala tadi'u min duni llahi tosabanga ekintu kyonna ekitali Allah tabaraka wa taala la yanfa'uka tekisobola kuteekako mugaso gwonna wala yadhuruka yadde okusaako akabi babisinza naye tekisobola kukola ki kusaako kibi kyonna yadde okukola ki okusaako tekisobola kutuusaako mugaso yadde akabi fa in fa'alta bw'onoobanga okikoze n'obanga obyesiza ebitali Allah fa idha min adh-dhalimin ogenda kubanga oli wambaki wambalyazaamaanyi wa in yamsaska Allahu bidhurri fala kashfa Allahu illa huwa agenti Allah wabanga atuusiza ku muntu obuzibu n'amutuusaako akabi konna fala kashfa Allahu teri ayinza kukola ki kumusangulako kabi illa huwa okujjako Allah tabaraka wa taala wa in yudrika bi khayri ate bw'abanga amugeredde n'amuwa ebirungi fala radda lfadlihi teri ayinza kumuggyako kirungi kyaba amuwadde
yuswibu bihi man yashau, Allah atuusa kweyo gwakoze eki gwaba yagadde, mini ibadihi mubaddu be, Allah akutuusaako kyaba yagadde ekirungi ekibi byonna Allah nabanga asobola obikola ki obikutuusaako. wa huwa al-ghafuru rahim, ate ye musonyi ate omusaasizi. Kul bagambe ya ayuhannasu, abange mu abantu, kad jaakum lhaqqu, mazima gabajjidde, amazima min rabbikum okuva eri mukama wammwe, mazima Qur'ani ebajjidde nga ge mazima gava eri mukama wammwe. Faman hitada, omuntu analungama ne Qur'ani nagisibako nagisoma, fa innama yahitadi linnafsihi, agenda kubanga alungamya mwoyo gwe. Waman dhalla, noyo anaabula najejjako n'amala wabweki mwezi mwaka nga tagisomye era nga tagikolerako, fa innama yadhillu alaiha, era agenda kubanga abuza mwoyo gwe nga ye kenyini yagubuza. Wama ana alaikum biwakiri, mazima nze sirinze mukuumi kummwe. Muhammad agambye sallallahu alaihi wasallam nti yesiye mukuumi kummwe, wabula mwekwate ku Qur'ani. Wattabi'u ma yuha ilaika, wattabihu ma yuha ilaika, era mugambi Allah tabaraka wa taala nti gwe Muhammadi beera nga ogoberera ebyo ebisiddwa gy'oli. Wasubiru hatta yahukumullahu, era ogumiikirize mpaka yahukumullahu lwaliramula Allah. wa huwa khairul hakimin, teri mulamuzi asinga Allah, ye kabaka w'abalamuzi era ye mulamuzi akyasinze okuba omulamuzi owa waggulu.